Mbanirizaako olunaku lwaleero mu pulogulaamu yaffe eŋŋanzi emanyiddwa nga Taasa Obulamu. Bamikwano, embeera nnyingi ezituukawo mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo, naye nga ku lwaleero ntuuliddewo munnange ataliiwo Halima, amanya n'eddoboozi Namwanji Irene. Emboozi y'olwaleero enkutteko oba enkwatako, naawe gwali eyo mmanyi nti egenda kuba nga ekukwatako. Bamanerenda batufuukidde ekizibu kubanga ebbaluwa y'olwaleero oba emboozi y'olwaleero ekwatagana ku bamanerenda oba abawozi ba ssente. Manerenda yagenda n'awola omuntu omu ssente, ssente zaafuuka ssente, ssente ne zibizaala, ssente ne zifuuka ssente ne zivaamu eddogo, nga bwentyo bwe nnyinza okiyita kubanga embeera omwami ono bwe yatuukidde okundaajanira aŋŋambe ng'embeera emususseeko ng'emutabuseeko. Yagenda n'asaba ssente n'afuna kalooni n'akasasula akaasooka ne kaggwa. Manerenda n'amwesibako okulaba nga addayo afune ssente endala. Simanyi kiki Manerenda kye yali ayagala, naye oluvannyuma lw'okuddayo okufuna akasente, ssente ne zirema ne zifuuka ssente. N'atandika okusiraana, eyayowola ssente ne zigaana, buli kimu kifudde, okutuusa lwe yalaba ng'embeera etabuse ng'egaanye. Ng'omuntu omukulu era eyeebuuzaako, n'abaako we yatuuka n'amanya amazima nga Manerenda ono yaddira ssente ze n'azisiraanya, n'abaako we yazifugika n'azisiraanya. Emboozi eno era twagifunye bulungi nnyo weeri nammwe nsobola ogibatuusaako ne mugitegeera bulungi ne mugiwuliriza bulungi. Oba oli awo tusobola okusala amagezi ffenna, nze naawe ng'omulabi ali eyo, tusobola okuba nga tuyamba munnaffe akola atya. Manerenda oluvannyuma lw'okuba nti nno omukulu ono yeetambulira, Manerenda ebintu byonna byamuddira, asaba buyambi. Yatuuka n'okulugulamu obulamu n'afiirwa omwana, asaba buyambi. Naye twebuuza amuyambe akola atya? Kuba ye wenjogerera yatereera ebintu buli kimu kyatereera bulungi. Naye katusooke tuwulire ku mboozi eno n'oluvannyuma tulabe bwe tugenda okuyamba munnaffe ono. Nyabo omuteesiteesi gyebaleko, nkulamusizza nnyo. Ndi musajja wa myaka 40 era abadde mukozi, obeera nga ndi mukozi. Naye nagenda ne nfunamukko obuzibuzibu. Nfuna obuzibuzibu mukwano gwange n'abaako wandagirira okusobola okumpola ssente. Bwampola ssente yampola miliyoni 6. Naye mu kumpola munne oli mukwano gwe akola nga Manerenda. Naye bwampola ssente miliyoni 6 ne baŋŋamba nti bo bawandiika ntunze, era mu kuwandiika ntunze abateekako obukwakkulizo oba okunnyonnyola mbu bwe tuwandiika ntunze olw'ensonga kijja kuwaliriza mangu okusasula ssente zaffe. Naye bwe tugamba mpoze siina wenja kukola ki kubanja, kuba ow'ebbanja tebamusiba era tebamunenya kusasula mpola. Nange nenzikiriza. Mukama yannyamba, nakola ssente ze mu bbanga ttono lye twali tulagaanye ne mmuwa n'amagoba ge yali anteereddemu. Naye bwe waayita akaseera ye kennyini n'ajja n'aŋŋamba, toyinaayo kizibu kyonna kyonna nkuwe ssente, nga tokyajja kunsaba ssente, watereera. Ne mugamba bwe naaba neetaaze ssente nja kujja ompe oba ompole, kuba mu kuzimuwa saafuna buzibu naye era mu kuzinoonya saafuna buzibu naye, era nazimuwa. Naye okuva ku olwo lwe yajja gyendi natandika okufuna obuzibuzibu. Mota neekuba, kuba nze ndi mukubi wa bimera, ndi mukubi wa buwunga. Kasooli gwe nkuba ne nzigyamu obuwunga ne
ne supplying ama wholesales nsobola okufunako akasente. Naye okuva ku olwo natandika osisinkana ebizibu. Mota bwekuba ne ŋŋamba kino kya bulijjo, ne ngula mota endala ne ngiteekamu. Wayita akaseera amannyo ne gaggwaako ne ŋŋamba bino bya bulijjo ne nteekamu bipya. Bwe nteekamu ebipya lumu mashini n'ezikira omulundi gumu nga nfuna obuzibuzibu bwe butyo nga bulinga obwa bulijjo naye tebyali nga bya bulijjo. Bwe ntegeerera nti tebyali bya bulijjo kwe kubanga buli lwe nafunanga ssente nga nfuna ekizibu. Lwe nafunanga ssente ne mba nfunye obukadde 3 ku olwo lwe nfuna ekizibu. Nyinza ozifuna ne ŋŋamba kangende nsuubule kasooli, ngenda omusuubula, emmotoka lwe bagikwata lwe bakola biki nga biringa embeera eya bulijjo. Era bw'oba nga toli mwegendereza olowooza n'okulowooza nti bya bulijjo naye nga tebiba bya bulijjo. Kati lumu entegeerera nti si bya bulijjo, mukazi wange bwe namugamba naye embeera ng'etutabukako. Oza tewayinza kubanga waliwo ensonga, kubanga mashini bw'etakuba motoka gye bakwata. Emmotoka ebaaba tegyagikutte, kasooli gwe banguziza yaaba omufu. Kasooli waba si ye mufu, omwana lwalwala. Omwana waba talwadde, lwe babagoba ku masomero, lwe tufiirwa. Bw'otafiirwa wammwe, nze nfiirwa ewaffe. Ne tunnyonnyolegana. Ne ŋŋamba naye tulina okwesalira ku magezi. Ne tutandika okunoonya ani ayinza otudduukirira. Nagendako mu kyaki ne ntandika okusabako. Era pasitomu n'aŋŋamba muyina ekisiraani mu maka gammwe era muyina olumbe mu maka gammwe olutasobola kuvaawo. Ne mbuuza olumbe olwo luvaawa era luva ku ki? N'aŋŋamba ggwe nyiikira kusaba. Naye nanyiikira okusaba naye ng'enkyukakyuka teriiwo. Ne nyiikira okusaba ebizibu ne byeyongera. Kati lumu mukyala wange yali okwo ku ttivi n'awulirako omwami Ssaalongo. Bw'awulira Ssaalongo ne basoma n'ennamba ye 0772 22 79 58 0772 22 79 58. N'agikwata ne tugikwata ne ŋŋamba tujja kugendayo tulabe. Naye bwe twatuuka ne tugenda ewa Ssaalongo tumugamba muzeeyi nga tufuna ebizibu. Kino bwe kiti kibaawo, kino bwe kiti ne kibaawo, kino bwe kiti ne bwe kibaawo. Ne tutuuka n'ofiirwa nazaala wange yafa naye ng'ekimusse mutwe. Yalwala omutwe tutandika okufuna obusente bwe tufuna bwe tujjanjabusa bwe tufuna tujjanjabusa kakanaŋŋana yafudde. Kati nali mugumu wamu ne mukyala wange, ffenna nga tuli bagumu okusobola okutambula. Ssaalongo bwe tumunnyonnyola ensonga ezo kale yatugamba musooke muddeko mu ddiiro, ngenda kubayita njogere nammwe. Bwe twadda n'atugamba waliwo gwe wawa ssente. Mu ssente ze wamuwa yatoolamu essente bwe ziti n'azifugika okulaba nga emikisa gyo gikendeera era okulaba nga otambulira mu bulumi. Namuwuliza ne mugamba anyibe empaddeko ssente zange, naye simanyi ani gwe nawa ssente n'azikola ekyo. Ssaalongo n'aŋŋamba
siriikirira era owulirize era oteebereze. Kwe kujjukira nti Manerenda yajja emirundi n'emirundi nga ŋŋamba njagala kukuwola ssente toyinayo kizibu. Era bwe ntyo nannyonnyola Ssaalongo gamba waliwo omukwano gwange omusajja gwe yanfunira ne muwa ssente. Bwe muwa ssente manya n'ampa ssente, bw'ampa ssente ne ntuuka ne nzimuddiza ssente ze. Ne bwe mmala ozimuddiza bwe waayisa akaseera ajja ŋŋamba nga bw'otalina bizibu yandibanga yeeye. Naŋŋamba tofaayo, tugenda kukola kye tulina okukola, ngenda kukusalira amagezi gonna. Nakkiriza. Ssaalongo kyaŋŋamba ne kye yandagira okukola okwetaakuluzaako embeera y'okweggyako ebyange, kubanga oyo akuwaliriza weewole asobola otwala ebibyo. So nga luli bwe yampola namusasula era n'endagaano ne tuyuyuzaamu gye twali tukoze. Naye azze ampaliriza okwewola nga nina ebizibu bye nsisinkana naye nga ŋŋumye, kubanga luli eri nayita mu buzibu nnyo okumusasula. Naye kati ampaliriza okulaba nga neewola. Ssaalongo kyonna ky'oŋŋamba kye ŋŋenda okukola, kubanga buno bulamu bwange era n'abaana bange ne famire yange. Ssaalongo yannyookeza eddagala era nasaba nga ndi mumalirivu okweyambula n'okweyambululako ekisiraani ekyali kinteekeddwako. Era wayisa akaseera omusajja buli kanaku annumba n'aŋŋamba nze okuwa ssente zange ninga eyazza omusango. Lwaki ondoga? Lwaki ontambulirako? Nakuwa ssente kuyamba. Ne mugamba wampa ssente kunnyamba era nenzikuddiza, kiki kyekoze? N'aŋŋamba baŋŋamba kondoga era n'omwana wange yafudde gwe wamusse. Lwaki oyagala okunsiraanya? Ne mugamba sikulogangako okuggyako gwe kennyini gwe weeroga, era omwana w'okufa gwe wamusse sinze. Ne tuyombagana. Naye olunaku olwajja omukazi we yalumbye mukazi wange. Namugamba oli mukazi munange. Simanyi kino gye kigenda kukoma oba gye kigenda kukomekkerezebwa. Naye twayingidde mu lutalo lw'empewo oba olw'emizimu bye tutasobola. Wandituuzizza bbaawo nentuuza bba wange ne basobola okwennyonnyola, kubanga bwe tunaabeera bwe tutyo buli omu ng'aluga munne tugenda tutambula tutya. Mukazi wange n'aŋŋambye namuwuliriza bye yayogera. Mukazi wange byonna bye yaŋŋamba ne mugamba kati nze mutandikirewa okumugamba nti gwe wasooka okundoga ng'onsiraanya. Nange ne neetambulira okwetaasa. Kati biba byakuttidde biba bibyo so si byange. Nnyabo omuteesiteesa amagezi ganziguddeko oba emirembe gyambiddeko, kuba ye mukambwe akakasa nti nze namuttidde omwana we era nze musiraanyiza. Naye mukazi we ateekeddwa okuba nga ekituufu akimanyi.
okusinziira bwe yannyonnyodde mukazi wange. Ekituufu yakimanyi naye ne mukazi wange bw'amutandika okugamba nti mwali mutuloze, naffe kwe kubaddiza. Omuteesiteesi nkoze ntya? Kuba kati sirina bwe ngamba nti bamuwa essimu ya Ssaalongo, sirina bwe mugamba nti oba mwandoga, naye nga nandyagadde emirembe gibeewo, kuba nze nali simuyinaako mutawaana. Bino byonna bye nakoze nabikoze lwa busungu, era nabikoze olw'okwetaasa oba okwenunula. Bw'atyo nno omwami asaba ku magezi. Akola atya? Amuwa ennamba ya Ssaalongo oba tagimuwa? Naye ng'ate weewa yandiyagadde emirembe gibeerewo nga bw'omuwulidde bw'agamba. Nange nandikiwagidde emirembe gibeerewo. Naye ate bannange, ate nammwe abagenda okwewolanga ensimbi, musooke mubenga mwebuuzeeko. Muyina ab'eŋŋanda, muyina ab'ekika, muyina emikwano, mubonna bonna n'osalawo ogende mu Manerenda. Kubanga nange munenyaamu olw'ensonga nti abantu bangi basobola okuggyako akasente, ate Bamanerenda ennaku zino mubamanyi babbi, bayaaye, bafuuka babbi. Weewola ssente ne zikufuukira ssente. Batutte amayumba g'abantu lwa ssente, batutte poloti z'abantu lwa ssente. Ngukusalira. Naye ate erudda wali mu kizibu nga weetaaga buyambi, oba oli awo oluusi oyinza wandyetaaze okwewola ku muganda wo ate n'akuzibuwalira. Oba oli awo n'ab'eŋŋanda nabo oluusi baafuuka bazibu, kuba n'owooluganda asobola okukikola. Naye nze kale nange n'alyetaaze emirembe gibeerewo. Sandikiwagidde omwami oli afe n'ekizibu, kuba olwedde yalozaako afiiriddwa omwana, embeera egaanye, alaajanye ekimala. Kigambo okutwala bulamu kigambo kinene nnyo. Ate gwe sayidi yo obadde tolinaba kufiirwa ku muntu yenna, naye ate afiiriddwa. Naye ate nammwe abatuloga mukimanye nti oba nandigambye nti waggulu wamumanyi oba wabayo omumanyi asinga. Bwe nandigambye mulekerengaawo emitima egyo egy'okuba kuba naye ebyakuwa bibyo gwe kennyini gwe wabikola. Kati mbadde nsaba abawuliriza mwenna ababaddeko nga emboozi yaffe eno okuva gye twatandikidde batusalirawo, batuwe ku magezi tulabe tugenda kuba tumutaasa tutya, tugenda kuba tumuwe ku magezi akola atya, amuyambe tamuyamba. Katugendeko mu masimu tuwulire endowooza z'abantu, bo batugamba ki, magezi ki ge basobola okuba nga batuwa. Tuwulire biki bye bagamba. Yes, hello. Hello. Ebale kwanyabo. Kale ssebo naawe gyebale ssebo. Ebale kuweereza. Kale ssebo naye webale kulaba. Nze mbadde nsaba. Essebo. Banzigiremu ku nnamba ya Ssaalongo gye nawulidde naye saagyetegereza bulungi. Tewagifunye bulungi? Ye. Ennamba ya Ssaalongo ngenda kuba ngikuwa ogifune bulungi, otegeke akapapula ne peeni ogifune. Weetegese? Ye. Nnamba ya Ssaalongo eri 0772 Ye. 22 22 79 59 58. Ngikuddiramu 0772 0772 22 79 59 58. Neyanzija. Abe butereevu. Ebale kuweereza pulogulaamu yo njagala nnyo. Kati obadde oteesa ki ku nsonga eyo gw'olowooza amuyambe akola ati amuleke mu kizibu? Kubanga olwedde yalozaako n'ekyokufiirwa omwana. Amuleke kuba abantu abo batukoze bingi.
omuntu akuwa ekintu kye ng'ayagala n'amala oliye n'akikuulamu kirala n'ayagala kukola by'ayagala amuleke kasita ye yategeera era akola mirimu gye. Munnanga nti nze mbadde nnumiriddwa ne ŋŋamba kintu yakigulamu obulamu, omwana agenze ebintu bitabuse ate neyaweereza ebbaluwa eno nga naye muli mutima awulira nga yandyetaaze okuyamba. Amuleke addeyo eri gye yabitandikira gye baba bamuyambira. Lwaki taddayo eri gye yabitandikira ne bamuyambire? Kale toyanziza taata. Kale webale kwe. Ssebo. Wangi ssebo. Wangi ssebo. Mwebale kuweereza bana. Ale ssebo osinzidde wa taata? Bane takasada ndi wano Luuka. Ensonga zonna ozigoberedde bulungi. Genda ino mwebale kuweereza. Ensonga oziwulidde eddogo lifuuse eddogo. Abantu beeroze bana. Abantu lwaki tibafuna ku kisa ku banaibwe? Kati gwe otuwadde magezi ki? Nze kyenkoba. Abantu babe ne ku banaibwe. Buti oyo omusaada amukoba ekituufu. Amukobera ekituufu oba amutwala yeewaasa alongo amutwale. Aye nono yenenye mu mutima ebintu byakoze mwine bingi. Amutwale ewaasa alongo. Amutwale ewaasa alongo. Aye amuyinonole buli kimu nti kyona kyonkola nkiidi era nakitegeera. Amutwale ewaasa alongo atereere bw'abanga yekubye mu mutima kuba obuti olwo yategeera ensonga donna byamukola byonna byonna yabitegeera Saalongo yabimukoba. Ate naye alaajanye alabanga obulamu bugenda. Obulamu buli kujja buti ategeere nti ebintu byakola bikyamu ng'abimwinonoire kiwe. Tweyanziza taata tweyanze mwebale kulaba. Kale nnyabo oyina kunamba ondiriremu ku enamba eyo. Enamba ya Saalongo. Oyina gindiriramu kanfune wenjiwandiika ndaba oyina ginsomerako. Weeteeketeke ofune peeni n'olupapula njikuwe. Kale nnyabo. Weeteeseteese. Nnyabo. Enamba ya Saalongo eri 0772. Nnyabo. 22. 22. 79. 79. 58. 58 58. 58. Kale nnyabo. Nzikuddiremu? Ndiramu kumba empandika 58. 0772. 0772. 22. 22. 79. 79. 58. 58 neyanziza ino nnyabo. Mwebale kuweereza. Kale ssebo webale kulaba webale kubeerako. Amiina. Kale katusabe byonna bitereere afune okuyambibwa. Bwe batyo abamasimu bwe batambudde olunaku olwaleero ndowooza ensonga zonna muziwulidde bulungi. Abamu bateesa nti amuleke abonerere naye nga nze ndaba aboneredde kimala watuukidde okuba nga yeegayirira abalala bagamba amutwale ewa Saalongo. Nange naaligambye nti yandiyambye kuba naye gwe baakolako obulabe awulira nga ayagala enkwatagana eddewo. Kale ak'obuntu kajja mutukola ebibi ne mutukola ebibi naye okusonyiwa kubeerewo. Tuleke kukuuma nnyo busungu ku mutima. Amuyambe oluvannyuma lw'okuba nti amaze asooka amutegeeze byonna nga munnaffe omuteesa asembyeyo bw'agambye. Amubuulire nti obadde okola kino na kino na kino byonna mbimanyi. Abeerewo ng'akitegedde ayambibwe then oluvannyuma amuyambe. Tetugenda kubanga tusukkawo wano olunaku olwaleero. Tetugenda kubanga tusukako wano olunaku olwaleero bwe tutambudde n'emboozi yaffe ebyo bye bituukawo mu bulamu obwa bulijjo bamikwano. Twegendereze nammwe abaagala okwewola ensimbi ke kalowoozo ke nnyinza obbawa tubeere beegendereza. Mubeere bulungi mwera.